Thank you, King. Thank you, Nera. Thank you. Namwenda tuli ku Freedom City kama Gheto Kids tuja. Thank you, Gheto Kids. Mukaga alien skin tugenda kuja ngamwenda. Mulide ngamwenda tuja tuli lugogo. Baba timu alien skin banange tuja ngamwenda tuli ku Freedom City. Tunakula kutano. Paizo só kubeshi. Konde vira. Alô. Wenda rudu semwana azaja ule. Ani wataina kofi. Soko nyuma mko. Wagwan. Na yeye ndina yacha. Na yeye ni mkuja na yeye. Kabla ta you know hata msoma mimi kufanya for one. So mbali ya kutuka jambali dao. Nobody say. Nobody gamba yo. Gheto Kids, thank you. Thank you, Gheto Kids. Nobody say nobody gamba yo. Gheto Kids, Uganda nachi? Nano. Hello. Twakulisaayo nnyo nnyini ddala mukulikireeyo ddala mu Britain's Got Talent. Mwebale nnyo kino tubadde tetukisuubira. Mukama mulungi tuli basanyufu nnyo kubanga mutwaniriza mu mbeera eno. Tuyanze nnyo essanyu lye tulina lingi. Kibadde kitya? Ekibadde kirungi nnyo, batulaze obwagazi bungi. Abantu b'omu Britain batulaze obwagazi bungi nnyo mukwano gwe batulaze tugulabangako. So bwe mwali eyo kiki mwakoze ekyabadde ekyenjawulo ekyabatusiza paka we mwatuse? Ekyenjawulo nti nno amazina g'abaana bano gali nakyo, buli kimu kiri organic era abajjajja abasinga kyebabadde basimbako essira nti ekintu kino kyemukola kiri nakyo, si kyakkakibwa nti kiva umutima. Then babadde bewunya nnyo ne Jojo okuba mwana muto myaka 6 nasobola okukwasaganya routines. Ate mu bbanga kati tubadde tuli ku semi final ne batwadde eno ennaku 2. Olunaku olumu batwabadde mu viti nga ze tulina okukola training olunaku lumu ebyo kyetulina kye mwalabye. Twalabye kind of virtual production ne twalabye ebintu ebyabadde real bye batadde ku stage and yabadde first experience for the triplets Gheto Kids. How was it like? Ebintu ebimu byatusumbiyemu ne stage yennyini twakyusa endowooza ngatte emirundi ng'esatu nga tezisobola nga ziserera ne bayiwako spray nga tezikwatako paka batufunidde ne tufuna engatte nesobola okukwatako ne batufunyanako ne busolo obulala sobola okuba nga tukwasaganya ekintu ekyo. Ku final mwamalidde mu kifo kya
munana no kyamukaga yes mwawulidde mutanga temuwangudde because eggwanga lina nalabadde tutunulidde mmwe of course nti no bogenda mu kintu kyonna ffe twali tugenze kunyumirwa sijja kunyumirwa not to win no ffe twava nga tugenze kunyumirwa twagenda n'abaana bafuna experience eyo twewunya n'okuba nga tutuuse eyo kuba abantu bakola ebintu bingi ebyakabi okitegeera ate bwe baba bakujajinga n'omuyimbi ne comedian ebitone ebyo byanjawulo ebiriyo kati naffe tumanyi bebajajinga naye nga womanyi nti nno eri Britain ate abantu beeri abasinga baconsideringa nnyo abantu baawa beeri so kiba kizibu nnyo something like sente okujjawa outside nalabyeko ku tweets ezimu nga bagamba bababye babakozesa okupromotinga ekintu kyabwe mu Africa. How true is this? It's not true kuba singa kyebabadde beetaaga nti bandibadde tetugenda bandibadde batugamba bugambi mujje mu performing mubeerewo okitegeera naye kyabadde organic kyabadde real even nina message ya Simon yatufunyeko backstage n'agamba nti you've done your best okitegeera but it is out of us abantu bebakola ki bebalonda ate ba mu Britain you get so oba kimanyi nti nno nawe nga Uganda yali mu kintu kino ng'oli Uganda kizibu nnyo okulonda omuntu wa outside however much bagamba nti omuntu wabeera nga alina newobanga olina talent yenkanawa oli ng'akoze bubi balina okonsideringa omuntu wewaka previously omuntu abadde awangula Britain Got Talent abadde atuuka ku nsonga abadde addayo abeera tawangudde abadde addayo maybe owokubiri owokusatu mwe munaddayo season ejja right now tugenda ate ku bintu birala nnyo byetugenda okuddako wali America's Got Talent tulina okukolera abantu video ne bana abaana balina osoma so right now nti ekirungi ntufune opportunities nyingi munzikirize babloga bannange bannamawulire you've given us joy. We are excited that you're back in your homeland. Esala tugenda mu America's Got Talent mukama tukwebaza olw'ekisa kyo n'obulungi bwo tusabira ddala nti omukisa gubeere ku baana baffe. At Lord, we pray, King of Glory, that you continue to open doors for this great team. Father, that they will continue to lift our country and Father, continue to lift their talents and dreams. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Bitagamenyo nawe tubuzeeko. Muze nabo. Abanange essanyu lingi nnyo. Kino a long time friend. Long time friend. Family. So essanyu lingi nnyo. Buno buwanguzi Uganda ebadde tebutuukangako. Era nze amasannyalaze gampise namu maani. I'm so happy, I'm so excited. Bano tulina ba Britain. Owulira otya kati? Mpulira essanyu lingi lwansonga ndina abawanguzi. These people are winners. Bali bawanguzi no matter what they tebayise mu finals. Like by December they didn't win. But then we have greatness at home. Tulina obuwanguzi bunene nnyo. You people saw how the Uganda flag was raised up, how these people danced. Ffe tried to cover. Katinze already I knew what they were doing, but nange nali mpiranga. They brought smiles on our face. I love you guys so much. Mwebale mbagala, you're welcome. Wow, how are you doing? Ogambotia. Yogera nnyo Jojo. Wakulikayo. Buddeyo. Byadebiti. Byadebiti. Banga mbego yasinze okusanyusa abajjaji. Kale. Buli mwatu buzeeko muzeeyi. Amanya gugwana. Amanya aganze mu yanja Akram. Okay. Kyabadde kitya? Kyade kyakabi nnyo nanyumiddwa nnyo. Ani ono? Nze King Madiwana. King Malwana. Madiwana. Kyabadde kitya? Kyabadde kyakabi nnyo era nebaza bannayuganda mwenna mweyongere otusupportinga tujja kutuuka wanene nnyo ate nga weturezinga flag yaffe. Kale amanyi Sache Priscilla. Negwenda by'omulema ate twatuse ddi wano? Nafuna dda India wenga nina emyaka 5 nali nkuba sama kati egumba ne liseetuka kana akagumba akatono so kigenda kikomawo nga wekigenda nga wekikomawo sorry papa Anjise wakula yes bano bali mu ikululojo yes this so happy amanya bampita Ronald Sentongo aka Ronnie Vibes nsanyuse nnyo okulaba abantu bano twali tusuubira abantu bangi nnyo Firayo tukoze ka organization katono nnyo just kudda waka naye nsanyuse nnyo olaba abantu bwe bati twebaza nnyo team eri behind this Kondevira gadgets Kondevira tours and travel mwebale nnyo buli omu alina kyakoze bannamawulire thank you so much for being part of this we are so happy to be back Sibi yekwese owulira otya muli I'm so happy mama nakanja ko wakulengera ko ngononye Patricia Musa I just to welcoming our family Gheto Kids. We are so happy even though they didn't win but
ffe twawangudde already. Kubanga ffe amazima tukimanyi. Yeah, just nga omanyi. Naye nga we are so happy for you guys. Thanks a lot. Kale. Bulungi mugamba mutya? Olugendo twatambudde bulungi. Twamaliriza ku Sunday, then ne tufunako okuwumulamuko, ne tufunako interview ez'enjawulo bannamawulire beeyo, and then twasimbuddeyo ku Monday olw'eggulo, then ne tuggukira Kata, then ne tutuuka wano olunaku olwaleero. Twava wano nga 23 ne tugenda Zambia. Ne tukoze Zambia twalinayo shows 2, tuve Zambia ne tuconnectinga Dubai then London. Yeah. Ebya semi-finals twali twabiyiza eno, twagenda tubikozeemuko naye abaana abamu baali balwadde. Ne tugenda ne tukikwasanya mpola, then ebya final twabiyiriza erikuba n'ennyimba baazituweereddewo after awo nga tumaze ndowooza zituwadde nga waliwo ennaku ezo wabulayo ennaku 2 batuwadde ennyimba. Twabadde mu top 6. No, twabadde ba mukaaga. Ebintu ebisinga bibawo afterwards, tebannatubuulira what, naye nga ebintu nti okuva we twatandika Britain Has Got Talent tuze tufuna opportunities nyingi nnyo. Tulina a lot of shows in London, zimu ze twaganye n'okugaana okitegeera because abaana balina okukola ki, balina osoma kuba on 10th wabaddewo show, wabaddewo 12, wabaddewo 17 naye nga tulina okudda, but a big show gye tujja ogendako gye tugenda obeerako ne Wizkid sport mouth gye tugenda obeera. Right now Britain Has Got Talent yo yawedde. Tugenda kugenda mu bintu birala. Just wadde tugenze nga twagala abaana bano bafune experience eyo, naye mostly twadde tugenze n'egyo twatuse twali tusuubira nti tusobola otutuukayo. Jaji abasinga bajaji bonna to be honest babadde ba fan, they are fans. Tandika ku Amanda, Alicia, Simon ne Bruno bonna very big fan of Gheto Kids and they are following Gheto Kids. They are just fun. Nankitegeeza nti no Gheto Kids yaliwo si ekyo, triplets yaliwo. Ekyanyumiddeyo picnic. Tewali. Anti olina obeera nabo wali ng'obagamba obuviri bwo bunyirira obunya bulungi okitegeera. Kati twali tukoze rehearsal nga 9, then we twatuuka eri ate ne bagamba mbuno tusigenda kukola ki, sigenda kubeeramu, ne bagamba mbuno balina option emu ya kutuula ne bajjaaji. Analisi batya. Alicia. Okusookera ddala ndi so happy okubanga bannange bakomyewo n'obuwanguzi. They are winners just lwakuba bali kyaka bakozemu ensobi, but we all know Uganda Gheto Kids. This was a very big achievement for our country. Era mbebaza olwokubanga bakoze bulungi kubanga eyo stage etiika, those people do a lot of big things, but tuli so happy olwokuba nti basobodde 2K wala gye batuuse. Thank you for raising our flag. Mwebale to representing bulungi. So we are just happy. Thank you, Daddy. May God bless you. He's the smartest guy in the world. Yeah, singer, everything. Yeah.
Kikakasa. Kati naffe tulina bye twakola ebyaffe. So there are different generations. Kati neno osanga nerijja ejabbako byekola. All we have to do is to represent our country and promote talent using dance and drama. Batambule bona. Vitu byonna byatawe. Bisoma. Vitu byonna bisoma tunasoma. We produce.